singa ensi yaffe efuna obuzibu basaalumanya nabanaalumanya bona bagendera twalaba abaana nga bakaaba nze bandese bananga ate kino twate tetumanyi nti bakyagala bintu ki ebitambulibwako oba biki bye mugoberera nga muyingiza ab'amagye. Oyogeddeko ku mpisa nti mu magye mutendeka empisa era ab'amagye bampisa ne tulabyeko abamu ekyokuba nti bakimanyi nti munnamagye ne basigala nga empisa ze beeyisaamu. Wali wayogeddeko ku recruitments z'amagye we zibeera zikolebwa noyogerako nti buli district bagenda mujjayo abasirikale ngaabo, naye wakyaliwo enjogera egamba nti ebitongole naddala ebyokwerinda ng'amagye, poliisi, kale kati tuli ku byakwerinda nti mukyalimu obusosoze nti wootabeera bya luhanga, wootabeera kabona, wootabeera ky'omuhendo ngabula ng'oli balumu oli naddala wano mu central nti mu magye osobola obeerayo emyaka n'otafuna jjinja lyonna. Obwo obusosoze eddala gye buli ng'ate gw'ogamba nti buli district mugenda mu recruitingayo. Kiki ekikyalemeza abantu mu ndowooza eno? Ekyo kya bulimba si kituufu, naye ebintu ku bintu ebitwalwanirira nga NRA wa UPDF kwe kulaba abantu bafune eddembe ly'okwogera. People they are free to speak what they want to speak. Kikulu nnyo kubanga ayinza kuva yenayogera ekintu naye ayina eddembe lyakwogera abanga takoze gwanagomola naye omulomo gutukola kuvayo ntumulungamya tumugamba kino si kituufu oba kituufu kubanga kugambye ku character ku magye ga UPDF emu characters kugambye UPDF is national in character gye lya gwanga lyonna. Ekikulabirako nga tugenda kuwandiika amagye kugambye tufulumya adverts mu mawulire, tuyita abaana mawulire tufuna press conferences, tugenda ku radio adverts mu mawulire zibeeramu nga boogera ku recruitment exercise ne bagamba date ne bagamba center ne qualifications ebisandire baagala. Otalaba kati kibanga kitegeeza buli district mu ggwanga ebanga erina omukisa okutuwa abaana abalina ebisaanyizo ebyokuyingira amagye g'eggwanga. Kati omuntu abagamba ngu walimu obusosozi abanga alimba kubanga buli recruitment eba open to everybody naye ng'alina ebisaanyizo ate every district ebeera n'omutemwa oba its quota system namba itwagalamu okusinziira ku census etwafuna 2023 waliko ezosanga zirina abantu bangi districts ziri densely populated, waliko ezosanga zirina abantu batono. Kati obanga irina abantu bangi district eyo kitegeeza ejja kuba ng'etwa abantu bangi kuyingira kusingira district erina abantu batono. Naye buli district oba erina abantu batono oba erina abantu bangi eba erina opportunity y'okutuwa abaana. Ate there is no district mu Uganda ekitugenzeemu abantu tubula kufuna abaana abitwagala. Kati bo kati abantu ba bulijjo bagamba nti amagye naddala bali mu bifo eby'obuyinza ba commanders bava ku kitundu kimu, bo bagamba amagye geekubidde gazze mu western amawanga amalala galekeddwa emabega. Ensonga eno mwe ng'abamagye abagirimu mugiraba mutya? No, ekyo kya bulimba because waliko ebisaanyizo oba qualifications ba followinga okukuza abantu mu magye. One of them eba experience eyalina, ekyokubiri ziba course zaakoze, ekyokusatu eza kuba formal education eyalina, ekyokuna discipline. Kati ebyo byonna bisaanyizo by'omuntu kumukuza. Kati omuntu banga yayingira 81 asaavinze emyaka 40 gosaavinze emyaka 3 mbanga mwenkana. Therefore ebisaanyizo gyebiri ate tubikweka tubyogera ku openly naye okuyingira amagye kikulu si kunoonya ebitiibwa. Okuyingira amagye kuba kusaavinga eggwanga n'obanga osaavinze ku level za wansi obanga osaavinge eggwanga obanga osaavinze level za waggulu obanga osaavinze eggwanga. Mu bufunze okuyingira amagye mu kubeera na mwoyo gwa ggwanga. Mwoyo gwa ggwanga because your spirit ya being patriotic nkulu nnyo njogeddeko we are patriotic in nature. Kati obanga oyingidde amagye
toyingira ngoje oze kunoonya enyota kubakolanya kafune ku bitiibwa oba ng'oyingidde amagye okusaavinga eggwanga ate kyekikulu nnyo ebitiibwa babikuwa nga bakwongerako obuvunaanyizibwa ranks come with responsibilities oba kwongera kitiibwa oba ng'obadde okomandinga abantu 12 kati ojja kukomandinga abantu maybe 5-7 kati bijja na responsibilities naye ekikulu oba ng'oyingira amagye jangu kuyingira amagye n'ogamba nze ngenze kuyingira amagye okulaba eggwanga lyaffe walimu obuterenkevu walimu eddembe kyekikulu kuyingira amagye. Waliwo obubonero obumu obulabika bw'oyinza okutuwaayo eri munnayuganda akyalina endowooza egamba nti obusosoze mwe buli mu magye era nti geekubidde naddala ku bacommanders. Waliwo bacommanders gwe boolaba abali mu magye naye nga ddala bava mu bitundutundu ebirala. Nze sijja kwogera ku bakama bange omu babiri naye ekintu kiri bwe kiti amagye gaffe buli omu tumulinamu ate buli region represented buli district represented ate ninkugamba nti okulinyisa omuntu amadaala sinziira ku busaalizo bunjogeddeko discipline wayingira ddi obadde mu areas kati responsibility yolina zonna zicontributing omuntu kuelevatinga kati ekyo omuntu alowooza bw'atyo abanga alina endowooza naye nga sinungi ate nga nkyamu naye tubagamba ffe qualification zaffe bazimanyi ate buli omu alina opportunity kuva mu every district okutuuka ku ddaala lyagala kutuukako mu maaso naye akole nnyo ajja kutuukako. Bubaka ki bw'oyinza okuwa abantu abalina naddala ebigambo ebitawooma ebiyinza n'okuleeta obusosoze mu mawanga kubanga entalo naddala ez'obusosoze ziba nkambwe era ne pulezidenti atera okukubiriza abantu okwewala obusosoze mu mawanga. Bubaka ki bw'oyinza okuwa biki bye bayinza okwewala obutatunuuliza busosoze obwo? Ekikulu njaga kubagamba nti obusosoze kintu kibi nnyo and kiba that is sectarianism eba mbintu bimu ku ebyo bitwalwanyisa kuva dda because that is one of subversive tendencies ezaaliko mu byedda ezaaliko mu byedda. Therefore ate n'abantu mbasaba okukyejja mu bwongo kubanga ekibeera mu bwongo bw'omuntu oba ng'olowooza omuntu n'omulaba n'osooka n'ogamba naye onaava mu kitundu ki ate onaavaawa walinnya ki kitegeeza gwe mu ndowooza yo wakwatira mu ndowooza eya divisive divide and rule ate nkyamu walibadde omuntu ng'omulaba n'ogamba naye omuntu ono ng'akoze nnyo n'olaba performance ye amaze ng'akoze ebintu bino na bino tomulabira ku bamuzaala tomulabira mu ddiini tomulabira mu tribe ye naye mulaba mu busobozi bw'alina okuweereza eggwanga ate ekyo kintu kimyo ekyokulabira mu nganda mu tribes mu religion eyo nkola yali mbi nnyo ate abakulembeze b'Abangereza baali wano bagikozesa nnyo eya divide and rule ate n'ebizibu bye twafuna ng'eggwanga kyali kimu ku ebyo ate tulabira ffe kati ffe ng'amagye twakyewala dda tulabira recruitment zaffe zigenda mu every region every district. Bugambye amagye agedda gaali gagenda mu region emu naye ffe tugenda mu every region kati kitegeeza ffe kiri twakyewala kubanga yali nkola nkyamu NRA nga eri mu nsiko yatandikira mu nsiko naye neegenda nga expanding buli omu ng'agiyingira naye omuntu bw'agiyingira ne bamuyigiriza ebintu ebyali badde nga flowinga ate ebitugata kubanga ffe nawe mu wano mu Uganda tuli bannayuganda ate ebitugata binene nnyo okusinga ku ebitwawulamu. We have historical links ffena tuli bannayuganda singa ensi yaffe efuna obuzibu basaalumanya n'abanaalumanya bonna bagenderamu kati mbasaba tumuddamu okuwagira ebintu biyinza kubanga bisosola abantu baffe oba bibateekamu obusosoze kubanga kibi nnyo n'obeera ng'oli mukulembeze ate ng'olina obusosoze kitegeeza tolina fit okubanga okulembera abantu na babiri kubanga obeera muntu mukyamu yes ate oba enemy of Uganda obeera mulabe w'eggwanga lyaffe Uganda singa oba ng'olowooza mu bino by'okudividinga bannayuganda gwe oli mulabe asooka mu ggwanga lyaffe. Afande
oyogeddeko ku kya discipline oyogeddeko ku kyokuyingiza amagye naddala nnyo okuyingiza new recruitments kati abasinga babeera eyo abaana myaka ki kubanga kati gye buvuddeko awo mu gw'omusanvu last recruitment gye mwakola twalaba abaana nga bakaaba nze bandese bananga ate kino twali tetumanyi nti bakyagala bintu ki ebitambulibwako oba biki bye mugoberera nga muyingiza ab'amagye kubanga bingi tubirabye ate ID ate CC yeyo ate bwebulako omwezi gumu afande biki bye tugoberera nga tuyingiza ab'amagye obale nnyo bu recruitment ebya n'ebisaanyizo byayo ate biyinza kukyuka sometimes bikyuka wali kuba tubanga recruitinga abaana abali professional oba abasomye courses ezitwagala mu magye kusinziira ku space etulina mu magye ekyokulabirako singa bagamba abasawo betulina mu UPDF tebamala kati recruitment egenda kuddako ne bagamba twongere ku basawo turecruitinga basawo naye nga magye kuyingira magye kati abo baba professionals bayinza gamba twaga ba lawyers batono twongere mu ba lawyers ba professionals zaabwe zibeerako n'enjawulo obutubanga turecruitinga abali non professionals kati aba non professionals be bano abosanga bamaze senior 4 ne senior 6 nga talina course yonna gye yasoma naye ajja kubanga agenda kubanga bamutendeka ate n'asoma course ez'amagye n'agenda n'ebweru n'asoma course z'amagye okiraba naye nga tiyajja na courses eziri professional kuva mu civil society gaye nafuna professional nga y'amagye yes tufu kati afande awo wenyini omwana nga tamaze senior 4 kitegeeza n'amagye tagayingira yes kati nja kugamba ku qualification ezitutera okubanga twagala okuyingira amagye ate ezo tizikyuka naye endala zikyuka kyembadde ngamba UPDF esooka ne advertisinga neewa n'ebisaanyizo byeyagala bu recruitment UPDF ebanga ewa ebisaanyizo ate sometimes bikyuka naye kimbadde nja kugamba waliko ebisaanyizo oba qualifications ezitakyuka eziri permanent kubanga simanyi next time bajja kubanga baagala baani kubanga this time medics twabatwala bali baagala ba engineers abakoze science courses nga civil engineering electrical mechanical betwatwala last time medics tebabatwala doctors babatwala because last time 2022 twatwala medics kati next time simanyi kati bali ngamba oba UPDF bange evuddeyo ne program y'okuwandiika amagye evaayo netegeeza eggwanga ku bisaanyizo byeyagala omwaka ogwo kati nga guno guwedde twali nga tulina abaagala abayingira nga regular recruitment ntegeeza abamaze senior 4 ne senior 6 abo ba regular recruitment otegetegera bulungi therefore waliko osanga nga bawandiika naye nga baddamu ne bawandiika abakoze professional science courses apart from medical courses civil engineering bagenda telecommunication engineering bagenda medical tiyalimu na other courses eziri related to engineering nazo zali nyingi therefore naye recruitment yali yona original yali yemu naye etwala categories bbiri regular ne professionals kati regular twagala omuntu abeere nga yamala senior 4 ezo conditions ezo tizituuka I will talk about those ones which are permanent qualifications endala zijja kutuuka basing okusinziira ku kye baagala ku mwaka ogwo naye zino tizituuka ekyokusooka you must have finished senior 4 or senior 6 or and above when you are going for a regular now yes ekyokubiri you must be a Ugandan and you must have endangamuntu kati obanga olina ki endangamuntu oli muna Uganda because you are joining a national army kikulu nnyo ebyo tibituuka ebyo ekyokusatu you must be able bodied and you must be physically and medically fit ebyo tibituuka nkimanyi even the recruitment zigenda kujja mu maaso zituuka but waliko zigenda kutuuka ku qualifications simanyi now ekirala you must have a clean record nga tebakusibako
tuli muzi wa misango bwe baba nga bansibako nga nayingirako mu kkomera nyinayo record ebayira mbi twogera ku clean track record kati tulabira LC1 letter ne LC2 bane giso ne RDC abo bateeka ku recommendinga kubanga gano maje g'abantu you must be disciplined. Kitegeeza bano ab'amagye abamu abayingira ne bakola ebikyamu omusango ogwo gudda nnyo kuba LC ne bana abo ku kitundu abazadde mu maka gye baba yakulira ne mu bana abamuyambako okuyingira amagye. No mu bantu bafa ba bulijjo wali abantu abakola ebikyamu naye omwana wakola ekikyamu sometimes ayinza bayinza kuvuma abazadde be bebamukuze naye sigenda kuvuma abazadde naye kitegeeza obanga akoze ebikyamu abanga akikoze ng'omuntu kubanga tulowooza abamuntu akuze myaka 18 and above tulukulutinga myaka 18 and above ate ku mateeka gaffe g'eggwanga 18 and above obanga oli adult obanga okuze naye obwakola ekikyamu obanga akikoze ng'omuntu kati obogenda mu civil society mu civilians obogenda mu komera n'ogenda luzira abaana baliyo si civilians abangi kati afande ku nsonga eyo yennyini gye tuliko waliwo kati nkyabeesingira nnyo ku recruitment gye mwakakola nze nalabako abaana nga bakaaba mu bibaatusaba tebaatugamba buntu butonotono naye ne batugamba nti abalina amalibu tetugenda era baasigala manya obambu oba ina kino tabagenda muntu ki obuli ku mubiri gwo bintu ki ebiri ku mubiri gw'omuntu ebitamukiza kuyingira amagye newankubadde nti ebisaanizo byonna abadde abirina naye ekiri ku mubiri gwe kitamukiza kuyingira amagye. Ekirala nga tulukurutinga nyogedde ku qualifications oba ebisaanizo ebitakyuka naye ebirala bikyuka naye kati omuntu oyo yena aliyo yandaba abe nga akimanyi nga bagenda kuwandiika ebinjogeddeko ebyo biri permanent kubanga a national ID obeera emyaka 18 kudda waggulu medical fit nga tolina bulwadde ebyo it's a must and you must be disciplined ng'olina empisa nungi ate awo LC1 ge maaso gaffe kubanga emurecommendinga ne LC2 ne giso barecommendinga kati ebyo tibikyuka tutuyinza kuyingiza omuntu mu UPDF nga ate nga mukozi wa musango that's one is a must tutuyinza kuyingiza omuntu mu UPDF ali 16 kikirizibwa tutuyinza kuyingiza omuntu mu UPDF nga ali mulwadde ezo conditions ezinyogeddeko oba ebisanyizo binyogeddeko ezo ziri permanent naye next year but one simanyi ddi kubanga kati abatwawandiika bali ku trainings tebanamala abitwatwala mu July batali ku training kati simanyi programu za gavumenti oba z'amagye okuddamu kuwandiika ddi simanyi kati omuntu ayagala kuyingira amagye abeere nga alaba ku mawulire alaba amawulire ku TVs ne radios ne social media tugikolesa nnyo oba alabamu announcement ya UPDF okuyingira amagye asome ku bisaanyizo ne date ne center naye nekirala ekyakyuka mu last time recruitment ekyagifuula ey'enjawulo ku endala ezitubadde nga tukondakitinga eno recruitment abantu baali basooka ne baapplyinga ekyo tukyaliko dda wasooka kuwandiika bbaluwa dda twali nga tufulumya advert ntuinforminga abakulembeze b'ebitundu nga ba RDC n'aba LCs netuteeka no mu mawulire naye nga tugamba ennaku 5 omwezi ogwokubiri tujja kubeera Wakiso district kati mwe nemujja ne baluwa ezituwogeddeko nebituwogeddeko ebisaanyizo nemujja Wakiso numbireeta physically tukola ki ntubi analyzinga ntulaba mutuufu si mutuufu no originals zo nobireeta naye this time recruitment yakyukamu ate kyali kirungi nnyo kati nga tumaze kufulumya ekiwandiiko oba announcements ekitegeeza recruitment program mu ggwanga tukugamba last recruitment simanyi genda kuddako njogera ku last recruitment waali ng'owandiika application to UPDF n'ogitwala mu office ya DISO of course nga yinako olina LC1 letter olina LC DISO ne stamps naki ne photocopies originals n'oziteekako photocopies academic credentials n'otwala mu office yani ya RDC na RDC na recommendinga n'awandiika katwatwala forms ezo ku application ezo twazitwala ku headquarters zaffe screening nsanga Wakiso aba applyinze babadde abantu 5
naye wakiso twagala bantu 10 katika shortlisting abantu 2 abagenda kujja ku lunaku olwo. Abo twa shortlistinga twakomyawo listi mu office ya RDC ne bazitimba ku notice board. Ate n'ennaku z'okuzitimba nazo twazitegeeza abaana Uganda. Kati oba osanga mu bantu 2 abakomyawo ba shortlisted wali ng'ojja n'originals kati ng'obiraba. Kati obwajja tuddamu ntusunsulamu nga twagala mu 10 kubanga kyabali mugamba yes kyakola kololo nga tusunsulamu kubanga twakugamba you are supposed to be medically fit. Yes, musunsulamu afande naye muina buno obutonotono bwe mutashiko wali anzija nyogede ku you are supposed to be oina obulamu obulungi. Yes, tuli mu lwadde bwoyinza kwanga oina obulwadde naye nga tokimanyi. Ate kankugambe my sister, abantu bangi mu Uganda wano tebagenda tebafuna medical checkups. Yes, abanga era banga mulwadde sorry abanga gasemuru nga mulamu naye obanga bamutte mu machine wategeera tinalwala. ate abantu bangi tebafuna medical checkups. Ate mbagamba abatula basawa zino mubeere nga mufuna medical checkups kubanga abantu bangi bazze nga balowooza balamu naye doctor tulina timu ya medical team ebanga etambula ku recruitment center yona nga tutambula nayo. Tulina abasawo bamagye abatambula nabo abatendeke ba doctors nga newe mubuza okomadde okwekebeza nga yes. Kati abasawo baffe nga tusunsulamu empapula eba part of screening ng'omaze ebyo kusunsulwamu ogenda ku tiimu y'abasawo naye nesunsulamu kubanga abasawo batendeke nnyo ffe tutuyingirayo eyo nayo naavaayo ne bakugyamu omusaayi kubanga oyinza gamba nze ndi mulamu naye omusaayi nga gulinamu ki infection. Kati singa tusanga omusaayi gulinamu ebizibu ebirala nga obulwadde bulala nga HIV tukutwala kubanga training yaffe eba yakasameeme tujja kumalako tetwaga tukutwale ate tukomyewo ng'oli mu mbeera endala. Kati abasawo baffe barekomendinga ne bagamba ono muntu mutuufu naye alina eno maaka ku mubiri oba sika naye eno maaka yakwata munda singa agenda ku training ejja kwabika tugeze nga 3 abasawo bebabisinzira kono kubanga weza kusanga olina 3 naye bagamba eno 3 eyinza kuleeta kansa. Ebyo abasawo si musawo mutendeke. Kati tolabira ffe nga tumaze kusunsula mu mpapula n'ebirala tukukwata ntukwa abasawo baffe n'ogenda mu lumu y'abasawo n'omala essaawa nga 3 nga bakwekere ne bagamba kino ate kino ate kino ate omusaayi ate kino ate nabagamba onayiseemu kubanga tukutwala ku training eyakasameeme ate onakutwala ng'oli mulwadde enkya tukomyawo ng'ofudde kibete kigasa. Afande oyogeddeko ku discipline y'abamagye ow'amagye alina okweyisa atya okwawukanako n'omuntu wa bulijjo? Tugeze kati nga gwe booli wano tugeze omuntu yenna kala oba tugeze okomyewo mu makaago mpisha sizo olina okubeera nazo okwawukanako n'eri gy'obadde naye wano oyagala kubeera muntu wa bulijjo naye alina okweyisa atya? Nkugambye ow'amagye mu nsi yonna muntu aba mukulembeze. Omusirikale owolaba bwena ng'atambula aba mukulembeze kubanga nobasanga ekintu nga kikyamu tayinza kusirika n'agamba kampiteko ngende abantu bakubagana naye nze kambaleete bakubagane siri ku mulimo. Omusirikale aba mukulembeze wabeera because nga tukutraininga tukuteekamu leadership skills. Okiraba omusirikale aba patriotic ayagala eggwanga lye nobanga amaze kuwumula amagye nga genze mu reserve avudde mu magye asigala musirikale once a soldier always a soldier. Toyinza kulaba ekintu kiyinza kudda eggwanga likuliza amabega ate gwe nogamba nze kansirike ngende tibinkwatako oba mukulembeze. Kati enjawulo yaffe ojja kusanga ffe tubamu wa patriotic ate tubanga twagala eggwanga lyaffe nnyo n'okutuuka ku level y'okulifiirira. Kati tubeera n'empisa
tembalenga amatufe tubeera n'empisa kusinga ku bantu abalala ba bulijjo kubanga omuntu akugamba singa onkuba ate nga alina embuntu siza kuleka n'ogenda naye omusikazi n'ow'omuvuma ennaku ennyingi waka omuntu alinawenza kusiiwuka empisa kubanga nabo bantu naye batono percentage ntono obona ebintu ebayitamu naye olaba basigalaga bantu bakakamu kuva ku training eyo tebateekamu ate n'okubagamba nga bakulembeze kati babeere n'empisa kati naye n'abantu ba bulijjo nabo tubasaba empisa kikulu nnyo n'obeera ng'okola mu ofiisi beera na mpisa ate ng'okola mu ofiisi n'ogenda kubba ssente za gavumenti oba ng'ofuusa omubbi ate tubeera na mpisa kati buli omu ayetaaga empisa okulaba nga eggwanga lyaffe ateekwa etafaali ate nizikulakulana ndigenda mu maaso afande awo wennyini waliwo oyogeddeko ku mpisa nti mu magye mutendeka empisa era abamagye bampisa ne tulabyeko abamu abava mu magye naddala ne bawummula ne badda eno mu bantu ba bulijjo ne basigala okukozesa oluswayiri n'okukozesa ekyo ekyokuba nti bakimanyi nti munnamagye naye ne basigala nga empisa ze beeyisaamu bw'osanga batamiiridde mabaala ne balwana ne bakozesa eyo training gye baayiga mu magye okuwangulanga entalo ez'amabaala mateeka ki agasigala gafuga omuntu awummudde mu magye ngazze mu bantu ba bulijjo era mubalondoola kubanga waliwo abamu abenyigira mu bumenyi bw'amateeka mu kulwana mabaala biki okitegera mu kubba amataka ng'ago olw'okuba asigala ng'alinayo eri connections mu bakyali eri mu service nti nsobola okuyita Meja Katamba n'entuulako naye ewaka baneiba ne bamulaba nti ono mukwano gwe ate yali magye n'asigala ng'akozesa ekyo ekifaananyi okutiisa abantu waliwo amateeka ge musigala ngamu ab'amagye ng'oli awummudde agamulondoola singa era oli amuzuula nti ddala ono w'amagye training ayina ey'amagye naye embeera gye yeeyisaamu mu kitundu ya bulabe obala nnyo obeera ng'oli musirikale tulina amateeka gaffe agafuga abasirikale ugambye nga UPDF Act 2005 naye tulina amateeka gaffe agafuga eggwanga naffe tubeera wansi w'amateeka gaffe agafuga civilians ga constitution ya Uganda tubeera waggulu w'amateeka agafuga civilians naye obeera n'omusirikale nagwe obeera ng'oli musirikale olina amateeka agakufuga ate nag'eggwanga gennyini gakufuga kati amateeka gabeera mangi kati agafuga omusirikale kusinga omuntu wa bulijjo kati awo kitegeeza obubeera musirikale kikakatako okubeera n'empisa kusinga omuntu wa bulijjo kubanga ne punishment ezogenda kufuna ziba nkakali nnyo okusinga eza bulijjo okimanyi ekyo naye oba nga owummudde amagye kiba kintu kikulu nnyo kiba kitiibwa kubanga kitegeeza ensi yo wagikolera ate n'owummula mu kitiibwa netukudischarginga netukuwa discharge certificate ng'omuntu akolera eggwanga lye bulungi nnyo n'atuuka ekiseera n'awummula kiba kitiibwa nnyo mu magye by the way kiba kintu kyamaanyi nnyo because oba honorably retired from active service n'ofuna gratuity yo akasiimo n'obeera n'ofuna ndi pension yo kutuuka obulamu obuva mu nsi zikirize tubasiibulire wano n'olulala tujja kubanga tukomawo tubaleetera emirimu egy'enjawulo twagala okusoma ku nsi yaffe Uganda so gwe wena ali eyo ayagala okutuyita tusobole okumukyazako ku program tukyogereko Transmedia Uganda Spotlight News Media osobola otuterako message ku YouTube channel yaffe otugambe nti munange nze gundi njagala munkyazeeko nyina kyenyina okuchenjagala okwogerako olwaleero afana yogedde ku security kati nawe oyinza okuba nga oli wa byanjigiriza oli wa bya bulamu osobola okutuyita ffe ne tukyogerako ne tutongera okutangazaamu eggwanga ate ne tuva mu nzikiza gye tulimu n'olwekyo munzikirize mbasiibule Shalom.